National Unity Platform tuwakanya ebintu byonna byonna mwami byabakama byeyalangirira n'abiyita results z'akalulu akakagwa. Twava ne tubategeeza nti twagaana byonna byonna byebalangirira kubanga tebyalina kye byesimbyeko n'ekimu. Mu mateeka bw'oba olangirira presidential candidate yawangudde olina okubeera ne DR form gy'otulaga. Eteeka Presidential Elections Act eragira akakiiko k'ebyokulonda nti bwe kaba kagenda kulangirira results zonna ebibiina by'obufuzi ne bakandidate abeesimbyewo bwa munnamunigina balina okuba nga balina copies za DR forms ne tally sheets ezivudde ku district. Akalulu ako baali badde bakalangirira nga bagamba district bweti bwe performance district gindi bwe performance. Naye kati kyetulaba bano ba electoral commission kye baali bakola baali babeerawo ne babeera mu kunywa kacaayi ne bavaayo oluvannyuma lw'essaawa 2 ne bagamba kakati tusinziira ku ffe Museveni alina obululu miliyoni 3, pulezidenti waffe Kyagulanyi alinayo $5,000. N'obabuuza obwo obululu bwe mwogerako buvudde wa mu bujeewa nga tebasobola kuwulira wawe buvudde. Ffe nga National Unity Platform up to now tudemandinga DR forms ze basinziirako okulangirira mwami Museveni ng'omuwanguzi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.